yagamba naye senga liba lifuluma ne ligwa ku accident omwana wange n'akola programu eyo. Kenzo Edirisa Musuguza tumulina mu Chaba Safama tunyumya bigambo bingi bibadde byeweebuuzeeyo katusubire tunakwatako ebiwererako ddala mpuliriza kino kye wabadde ogamba nti you think differently no craft wo n'omukola mu ngeri ey'enjawulo because akayimba kano wepwa no one would think tusobola okuvaamu awo oluyimba and it did. So it's one of those good songs is in action. It's an action song. Oli kasitalo uliranga asitule emikono. Paul teri akulagira. Kasito bepwanga emikono ekivulu kyonna okirabirawo nga ki. Giri waggulu. Echegera it goes with action. Yes. So that is art. Nti buli omu abasize ekifaananyi mu ngeri ye. Lwakuba nti ebiseera ebisinga abantu balina engeri music bo gye bamusuubira. Naye music is art. Music is like an handwriting. Buli omu alina ye oba kirege abantu ebiseera ebisinga kirungi ne bakimanya ekyo but anyway twabadde nga gamba nti I've done what I've done. I don't think I don't think I need to prove myself. Ngambe nti nze nkoze bino nebiri but I've tried. Do you think ng'omunayuganda gwe omu ku bayimbi abasinze okubeera bashed ku internet ono n'akuba olowooza osiimiddwa nga munayuganda okusinziira ku byolaba ne bigenda mu maaso? Nsiimiddwa ndi musanyufu lwa nsonga nazi kuno ffe twali tusenze nali musamba omupiira mulungi nakati ngusamba naye bwe twagenda ng'okusamba amasomero eyo bwe twali tukyasamba post primary qualifiers ebiki nga mugende wantu nga mugenze kuvuganya bwe mutuukayo ne mubakuba egoles mba mufulumanga emiggo bagikutte dda n'amayinja ne babakuba okwagala ate bakuba abawanguzi anti teri akuba nga tomuwangudde era bwe baba bakukubye ate bakuleka awo ogenda bulungi bayinza n'okuwa ekyokulya bakuwerekera n'okuwerekera okitegeeza naye bw'obawangula emiggo egyabanfu erubiri nasomera erubiri secondary naye ffe twalina kye bayita apo abaana b'erubiri bagimanya nga bazinoga ne bazitereka naddala nga tusamba old Kampala yatuuka ekiseera ffe ne old Kampala ng'omupiira baguteeka nakivubo nga tebagija kuteeka lubiri oba old Kampala ate nga ne baguteeka enakivubo era waliwo abaana abamalira mu malwaliro tinakindi okufa kati ye Uganda mwe tutambulira olwaliro bw'otunuulira embeera yayisibwamu Jesus back in the day abamufumita emisumaali abamutta because of his greatness and what he was byerakola byali bisukuse ku ntegeera yaabwe ne bagaggwana Katonda yennyini wawulirako story nti abantu baali bazimba akanaala okumutuuka kwe kukyusa ennimi n'akyusa oli ekitiiyo akiyita kitiiyo olinga ate aguyita bamutuma kitiiyo n'aleeta omusumeni nti n'abantu Katonda baali baagala mutuuka baali baagala kumutuukako bagaliwa tumulabeko so ebyo ebintu it is nature of living abantu okuba nti nno bampakanye kye bakola Messi ne Ronaldo kye bakola Pele ne Maradona kye bakola buli muntu yenna oba ekitegeera eyasukkulwa onfuna bulungi wano tuli mu ku radio ya Ssaabasajja Kabaka naye olw'okuba nti mulangira yalondebwa Katonda n'amuleeta ng'amuleese mukulembeze atebenkeze ebitonde bye Abaganda okitegeera kati bw'akutte ebitonde bye n'abikuuma bulungi eri abatawulira bulungi nga waliwo okutabenkera okwo okitegeera nga balaba obutebenkevu ne batawulira buki ekyo oyinza kukinnyonnyola otya omwana wa muntu bw'atyo so nze sijja kutunuulira nnyo bantu banjogerera bigambo kubanga I know how they feel and I know why naye nebaza nnyo abansiima kuba ate bansiima nnyo era yensonga lwaki ndi kyendi
bwe tutunuulira abantu ababashinga aboogera ebintu ebingi batono nnyo ku bantu abanjogerera ebirungi kubanga aboogera ebirungi bangi okusinga kwabo aboogera amafuukuule okusinga kwabo aboogera amafuukuule ekyo kye kisinga okunzizaamu amaanyi era nze sijja kulimba nti ntono nga mpita ku rediyo ya Ssaabasajja ntegeeza bannayuganda nti nze ndi musiimi bino byonna ebigenda mu maaso birina kuba bityo kubanga abantu bwe batyo omuti oguliko ebibala bwe gukanyugirwa enkonyogo teri akasukira muyembe gutaliiko muyembe naye gumala kubala aye ne bagulinda ne gwengera ne bakuba enkonyogo ne bakutula amatabi. CBS FM Emwandu. So Eddie Kenzo tukyayogera naye ebigambo bingi nnyo. Olowooza okutambulako exposure yo gy'ofunye mu mawanga g'otambudde watambudde n'otambula industries eziwera olabye enkola gye bakolamu ebintu olabye entambuza gye batambuzaamu emirimu era ezimu enkola ezo z'okopye okufuuka kyofuuzi. Yes. Olowooza Uganda ng'eggwanga lifunyeemu mu ntambula zo ne exposure yo ng'omuntu. Yes. Awo tugenda okudda. Njagala ombuulira ako. CBS FM. Okay, Bakaita Songa, Eddie Kenzo, buli wetumamula oluyimba nzijukira ile statement yawakoze nti I think differently. Yes. Differently. Naturally you're not a Kadongo artist. Yes. But I can nsobola okubala ennyimba eziwererako ddala ezirimu elementi ya Kadongo Kamu. Yes. That is thinking differently and acting differently. Andi kati olaba kino kyenyiza okugamba nze nazaalibwa mu Kalungu Hospital mwe banzaalira okitegeera Kalungu Hospital kati awo bazadde bange ne baddayo wa Masaka kitange wesenyange ne tudde Masaka mu Kirumba ne tuvaawo ne tudde ekyotera ne nkulira ekyotera ne mbeera ekyotera ne mbeera enninzi Buziranduulu ne ekintu kyonna kakyemmanyi kyekyo kyokka ekiri related to Buganda and Buganda Kingdom and the culture of Buganda. It is in my vein. Again, that's what I have to use to become anything I want to become in this world. I cannot forget that. When kyerabirira bwenti mba simanyi kyembi. Omuntu atamanyi gyava abatamanyi na zange ne bwaba stamina yennyini ava mu Kadongo Kamu. Obwekitegeera ne bw'owuliriza City Alosi yennyini abange muno bulamu bumpi nze nkugambye mundeke nange ompulira ndi munanka neze munankasa abange muno bulamu bumpi nze nkugambye mundeke nange bwenzijukiramu gye nvudde ne bw'okuba embuutu wano tuzi. That's who I am. I don't forget where I come from. And you will never. I cannot. Because the moment I forget, there is nothing I know apart from where I grew up. Or again, where I started, where I grew up, where I will be buried. The moment I forget that, so that's what I have to use. Njachi modernizinga, njachi kyusa in my own way, njachi kubo okusbera nze. Njakukyusa ekyoyo. Njakukyusa ekyoyo yakitandika. Okifuule edikenze. Nenga era element mweri. Oba kitegera kuba kati bw'olira oluyimba era nalu modernizing. So ate am simple. Songa mbere. Tewekalubiriza bulamu. Sekalubiriza. Bannakajanja bawanoze mundekesebo. Bizibu byenyina naye sigenda kwetuka. Back to the basics. Yeah. Now utagenda kumulamu. Nadi nachekuza nti do we benefit as a nation? Yeah. More exposure yeyo. This is what benefit is ngomuntu. This is how you benefit. All of us. This is how we benefit. Kati nze buli kintu kyange kyonna kiriko Uganda. Buli kyonna kuliko flag ya Uganda. N'erinnya ly'entambuza ya Uganda. Musuuza. It is in my passport. It is in my everything. It is in my contract. It is in my everything. Where is Musuuza from? Uganda. Obwekitegeera Uganda olulifunamu olwo onfuna kubanga omanyi lwaki Uganda Cranes erina budget kugenda kutunda linnya lya ggwanga nti bwe bambala
Uganda versus Congo, Uganda versus kakati nze bwe ngenda ne bannanga okumala weeks oba omwezi oba emyezi ebiri in Ouagadougou, Burkina Faso, artist from Uganda, ekigambo Uganda kibeera ku buli TV ku buli radio okumala ebbanga lyonna mpaka lwengendayo ne nzire Mali. Eddie Kenzo from Uganda is coming on 20th Feb. Akalango ne kakuba emyezi 3 ekintu kyekimu ne kibaawo Guinea Bissau, ne kibaawo Mali, ne kibaawo Senegal, ne kibaawo yonna onfuna buli wamu ne kibaawo buli wamu ne kibaawo omunfuna bulungi bulani. Yes. So kati ate bwe kituuka mu zino nominations bwe kituuka mu ebyo onfuna bulungi bulani ufuna kiba kitegeeza I can't even explain. As a nation, it is an act of tourism. As a nation, erinnya ly'eggwanga litambulirako. Eddie Kenzo from where? Olwaleero tukoze ne tutuuka n'okuba nti abaana Abagedo kids rubbing shoulders in big stadiums with Mbappe and Messi, the most followed. Bana Masaka kids. They post and these superstars Selena Gomez they come and comment. Omuntu akyasinziza the biggest following ever. Ayina million bisatu najja na commenting. To who? From Uganda. You understand? All thanks to Eddie Kenzo. To the pride of the country and the creative and the management of all those kids and whatever we have done. Watch together. In the name of our country. So, sijja kulimba benefits tezikoma. Tukyeyongera okulizira na yebwe kuba mwaka faananyi nga BET ubayala ka celebrating 30 something years nga tetulina mu nsi eziri mu nsi muno ensi ezirinamu akola edeyo ziyinza okuba teziwera na nsi 30 naye ng'ensi ziri mu nsi meka si nyingi olwaleero ensi ne mu East Africa no, it is the first ever Eastern Central Africa nomination for Grammy. Omunfuna bulungi. Kati Uganda ebeewa escorinze okubanga omutuuze waayo oba munansi waayo yasobodde okucyanga obwongo okusinga kuba ensi ziri zonna endala n'abasooka okubanga ku stage eyo ng'ate ffe tusoose kubanga mu nsi eno tutambulira ku records. Kwataawo ako kokosiigamu ako ekisiiga ekyo ne kitambula ensi mawanga n'amawanga kivudde ku ki nti tonnakibuusa ku balala bano banno like recently bano nga wadde obiwulira nti bigaya akaayana connections totuwa connections ma totubuusa embeera eri bweti gwe media journalism ogisoma n'abantu bameka bemmanyi abapracticinga bwomanyi bwasoma nabo bangi bonna bakola musango gwo ensi bwetyo tuyingira kirasi olunaku lwero fena ne tusoma nezidda nga zizati zanjawulo musango gwani goli atayise simanyi naye Katonda yatukola nga buli omu alina obwongo bwanjawulo buli omu alina engeri gyakolamu ebintu omusomesa ajja n'abakulira ekintu kyekimu ne mudde bwe bumu saawa ze zimu buli kimu kyekimu results ne zijja nga byonna byanjawulo oba okitegeera era ne mufuluma essomero ne mutandika okukola emyaka ne giyitawo 5 bwe bayita ba obbies abamu ne bagira ku bigere abalala mu motoka oyinza kinenyezaayo ziba nteekateeka za Katonda nteekateeka zaamu kati bw'otandika okunenyolyaze n'emmotoka gwe muli babi lwaki temuyamba bannammwe naye abatamanyi kyakuddamu so nze ndi puzzled okuva ebintu ebyo byabaawo I don't know what to answer. Tomanyi kiki kyakuddamu simanyi kiki kyakuddamu I don't know what to say. Buli omu tomanyi bwakumuyamba simanyi kyenyinza kuddamu kubanga nze teri muntu yali antuukirire naŋŋamba njagala kino nesikimwa kuba ne bempadde bangi ne bennyambyeko abantu bantuukirire bangi ne Waikibenda wano ndowooza last week when Thursday naŋŋamba mwali UK eyo wali ogenda ku BBC n'omugajja tugenda nemugenda naye n'akola ne interview
ng'agezaako okuggyako kiri ndowooza nti n'abalala bangi lwakuba tebavaayo buvikuuge balala bangi lwakuba nti basirika naye nga abantu bangi ekyokubiri yenze omuntu yatula wansi n'enjiya kids dancing through Ghetto Kids katujja otandikiraawo CBS FM kukyaba Safama twamuwadde ne chairman w'abawuulu mu ggwanga Uganda era yakirina yakikutte amyukibwa Pastor Wilson Bugembe bakyakwatiridde bbendera oza pastor siye mukulembeze ffe tuwadde ggwa naye tetuvaamu lindamu the industry tunyumya about everything about himself okuwatwaliza awamu Eddie Kenzo olina omuze gwe wayigiriza abaana ba wano ate ne bagutwalira ddala abaana ne bagulemerako ddala muze gw'okaaba abaana olina obbagamba omuze ogwo bagoveeko buli agirayo bw'ati ng'atulika amaziga simanyi oba nayo wagibawanga winning formula si winning formula naye nze naturally ndi emotional oba because of ebintu byenayitamu oba because of what I don't know naye nze ne bwe mba ndaba bulabi maziga go gakuli kumpi nedda nze ne bwe mba ndaba bulabi movie nyinza okufuna ekisa ngera okulira ebyengenge bigi yes ne bwoba onyumiza story yo nenkwatako ndowooza because of where I came from tyaka nayita nnyo mubeera ebitali ntuufu kati bwonyumiza ekintu kinkuba wala kubanga I went through too much nga ndi muto nayita mu bizibu bingi so bano abaana bakimisuse nze balabika nabo bayinza okuba balina story zaabwe buli muntu alina embeera ate ekintu kyokkaaba kirungi nnyo omuntu buli bwokaaba otowolokoka okwendeza ku busungu abantu omuntu yenna bagamba omusajja takaaba nedda omusajja akaaba omusajja akaaba kuba bw'otakaaba oba ogenda oyinza okukola ekikyamu naye oba tokikoze oyinza okwekola ekikyamu naye buli wokaaba otowolokoka ate obeera real abakaaba bali real abantu abatakaaba ne beegumya ne beeyisaako abantu basobola okukola ebintu ebitali bituufu naye omuntu akulaga kikyali aba mulungi obusungu mbitiddeko nenkaaba omuntu aba mulungi toluusi bwakaaba atoloka naye oli ayeegumya muze sirina buzibu oyinza n'okuwalanira emyaka 5 ng'agamba kiryoke tuliyize muzeeyi nsanyuse nnyo naye ng'eno akutte kiseera enkola teba nnungi kale tuveewo fasta kulikayo mu Grammys it was the first in Uganda the first in Eastern Central Africa it's the first nomination newankubadde byazze bwe bityo naye n'okutuukawo obutuusi it was a win for the nation. No, for me it is a very big win because we are in the books now. Tokyasobola kuvaamu tetusobola kuvaamu koze y'omulundi gwe nkaaga mwetaano kirijjukirwa nti oluvannyuma negwe abasajja bakola ekintu omanyi nti awaadi zaakabala emyaka 65 running naye bigger and bigger baana babawanga awaadi wali ne bakaaba including Beyonce nga ndaba bwenti ne nga what kyekirimu ate ng'ensi zonna nze East Africa yonna social media zange handle zali bweziti inbox zenyinga zenyina okuva mu bayimbi abanene aba Nigeria ba directors ba nengamba what a big platform abasajja bakola Olympics ne bakola Oscars ne bakola Grammys bamala ne bakola World Cup kwegamba bamala they are there to stay okay but bagatako ne Champions League aligo maani kyaka ebintu ebyo bakumbira mu buyinza kubanga tuli beetaaga ebbanga lyonna kaseera oba weetaaga okubeera apart of it kati Eddie Kenzo nga muna Uganda did you happen to network of course era ennyimba zijja n'abantu abo bennyini abo bewabaddemu zijja ate okutali mwaka gujja wabula mu bbanga lino ly'emyezi mitonotono waliwo omuyimbi gwe nadde njogerako naye onansonyiwa kamukuume nga wakyama naŋŋamba natuukirira Kenzo oyo ne mugamba nsaba onzikirize kale ngule tiketi nentambuleko naawe naŋŋamba mwana basajja bakambwe bayise nze nzekka mbubwote bwewamuddamu ng'ayagala kutambulako naawe agenda ayige kino nkikubuulira nze ne musajja akkiriza atya Katonda abaana bange okufa ne baggwawo teri yali azze n'akiŋŋamba era bw'aba yakigambye Mukama amusonyiwe yangambye naye makindi eyo
mboze baba batamidde ate nze nkubulidde ate ekyokulala ekyomanya nti eri America okisege ebeerako required visa biki tomala gavana oga nti ngenda mu Grammy osooka kukkiriza osooka dusaba wali so it is I don't know teri yali atuukirize n'akutuukira nga njagala kino nze omuntu yali azzeeko n'antuukira n'angamba Eddie njagala kgenda naawe yali grenade yansaba tugende ffena mu One Africa Fest Dubai era nagenda naye oba okitegera sikiwa lwaki omuntu abajja okunsaba nti tugende ffena nga alina n'ebyetaagisa ne mugamba nedda mba ndi kuki oba okitegera era bwe nali mu America nagenda ojjukira Little Tammy yansindikira mesi nangamba Eddie bali yakugenda ne mugamba jja tugende ntugenda nakalaba nga kapositinze okisegera namutwala mpaka wali on front okisegera nanyumirwa sho so tewali yakutuukirira just basazi babi bino byonna byowulira byansi kino nkikuwulira mazima kuba siina nsonga lwaki mbanga n'okuwa omuntu omukisa nga akulina kubanga wenjogerera nze nagenda ne Stein nagenda ne muganda wange twakashaka oba okitegeera Martin yasigala kuba yali alina ebyokukola bwe mba nasobola okugenda naabo nsobola okugenda n'omuntu yenna senga nali siri mulungi ne Stein nandimuga esigala naye olwokuba yakuba oluyimba nalina omuopportunity kubanga Mukama amuwadde omukisa it is his craft so ebintu ebimu byowulira binjogerwako ensi enkyawe ensenzize ku ttaka abantu bandabe bulala baleme kundabira mutulwa mubalina kundabira bwe wagenda nsi abasinga awulisenti abasinga basanyuka newankubadde tetumanyi kye baali balowooza ku bitone tujja kutwala kino ekikolwa tetwalaba kungulu nti basanyuka abantu abamu tebasanyuka abamu basanyuka naye nga abantu abasanyuka anze kino kyenyinza obbagamba kibanga omuntu gwonaatema mukikuutudde nze olwaleero nyina omudaali gwa Grammy buli muntu yenna ayagala okugulabako asobola ayagala okugwambalamu asobola naye buli wogukwata bwoti kikugamba nti naye nange nsobola kuba ogulabye naye bw'oba togulabangako togufiiringangako oba omanyi bizibu onfuna bulungi kati kiba kirungi nnyo n'otuulako mu mmoloka ya mukwano gwo nga gwe tonnagula n'omanya ebizibu byayo n'omanya nti bwe naafuna sente ze sijja kugigula erimu bino nabiri okusinga okutomera so gye tukoma okuleeta ebintu ebyo gye tukoma okuba nga ffenna tufuna exposure olwaleero mulembe gwa Kenzo kuba Mukama gwakyakiwadde naye ate waliwo abagenda okujja bakole n'ebyensinzo n'ebyenkozi babisinge they are coming bali mu masomero oba we bali kati bagenda kubanga ensi tekomaawo ate Mukama Katonda yatambuza ensi ewaali ba greatest of all time bonna Mukama andeese nange nanteekawo era agenda kujja nange wendi ateekewo omuki ekyo kiri automatic ate era bwe kirina okuba kyova olaba nze ekintu kyensinga okuba nga siri musanyufu nakyo kyekyokuba nti nno abakulembeze baffe tebavaayo kujja kutwegatako tusobole okutwala ekintu kino mu maaso tuinspiringa abato bakikulekera n'ofa nakyo gw'amanyi oluusi n'owulya nga oluusi n'owulya nga kikuzitoyeeko naye nga senga twali tukikwasiza wamu ne tupevinga ekkubo lino ate abajja ne batasanga buzibu kyandibadde kirungi. Eddie Kenzo, do you consider yourself the greatest Ugandan artist of all time? Honestly speaking, this is what I can say. Me, I know who I am. Onfuna bulungi ate siyinza kugamba mbu siyenze okitegeera kubanga kinkakatako okwewuubira ebimuli nga nkyali bulamu kinkakatako obanga tosobodde kwekkiririzaamu nze omuntu asinga abantu okutaagala muntu atekkiririzaamu era nzi buli wendaba omuntu nga yenyooma mugamba nnyo obadde ki yimuka you can do go kati you have to believe in yourself that I'm the best and I can do this. And you do it. And as we speak. And the moment you do, you become. Naye olw'okuba nti tuli mu nsi ekyali ko emabega mu bintu ebimu. Sometimes statement ezimu tuzeerekereza olw'obutaleeta nnyo mitawaana. Anfuna bulungi. So olwaleero ekyo nsobola okirekera omuntu oli andaba ye n'akozesa byalaba okumbulira kyendi olwaleero. Kubanga ate bwe tunaddako ebyo bijja kuleeta ate enkaayana ndala so nga ate oluusi sandyagadde kweregana bantu and I don't have any reason why I should start proving myself. You've done it all.
I've done it all. Bwakomyewo wano gwabadde kujaganya kujaganya you picked and as a nation nga tujubilating for what happened newankubadde tuwangudde naye you are there mu bitabo byabwe tekirivaawo bwatuuse n'okola ne press conference mwayogeredde ebigambo ebyasiikudde abantu ndowooza akatimba naawe obadde okalaba ennaku zino akatimba nga katabuse kava nno ku luyimba lwa Born in Africa luwaddamu wali waluddamu dde emabega just video gye watadde nga 11 kuba yali erina kuteebwa nga 10 ne wabaawo ebyaka miliyoni n'ogyongerayo olunaku olulala ekintu n'oyogera ebigambo ndowooza mu kukubuuzabuuza ebibuuzo n'oyogera ekigambo nti File Bongo le lutayo tainayo luyimba lwenkana lulwo you have views, the views oyine nyimba ezina 50 millions 100 n'ebirala you've gone to stages za gyataatuuka ekyo nze nkitaddeko you've been to stages ne gyataatuuka ekyo ekintu bwe nti bwe nyina okiramu ebyo ebintu mbadde nabikooye kubanga nze ndaba kunze tebimaking a sense abantu but it blowing out of proportion abantu batuuka ekiseera nga bakunoonyaako kibi ng'oli ayagala afuneyo akantu konna wayinza okwekwasiza oba okitegeera ffe twalina omwana bamuyita Felix nga yatusinga erubiri awo yatusinga okuva mu siniya 1 mpaka 3 okitegeera kuba nze navaayo nga tugenda mu siniya 4 naye yatusinga ebbanga lyonna teyabaako oku ali yamuddirirawo yali bamuyita Mukasambidde olumu nga waliwo omuwala awo bali bamuyita Ndwanega olumu omuwala yowokubiri olumu mbidde baatusinga abaana abo mpaka tambula balinga bana naye ng'ono yakulemerona so baraba okubiri mbidde n'oli omuwala amwerabidde erinnya bambi nga olumu bebagiramu bwe bati naye ng'oli yatukuba ebbanga lyonna naye nga ssebo terinayagala kwogera naye bamulabanga mbu ali selfish mbu simanya ababuulire biri bitya bagamba mbu abakoppere bagamba mbu simanyi nga kugamba nga bamulabanga threat today is the doctor okitegeera naye baali bamulabanga threat so kikyenyinza okugamba nze bwe nayimba oluyimba naluyimba nga nduyimbisa omutima ogw'okwagala promoting ensi yange n'okukuuma erinnya ly'omugenzi kubanga nze muyimbi wange oba okitegeera kati nga njagala nkuuma erinnya lye ate n'ekirala yayimba message ng'esobola okujja mu position mwendi leero nze nyina chance eyimba mu mawanga agasukka ebitaano onfuna kakati nga ndaba bwe nkwate oluyimba olwo nenduwongerayo lusobola okubaako kye lukolera famire nange twalizaamu n'eggwanga mu mutima ogwo naye saaluyimba mbunze kati nemereddwa ndi ezizo ziganye no kubanga we are all composers nze ne mwami Lutaya ffenna tuli ba compose I compose, he compose I compose songs who have gone bigger and beyond okitegeera it is on record ne bagamba ati wakiwegerageranya ku mugenzi andi bagamba mbu saakireeta mu bubi ndowooza owulidde statement yange teriimu disrespect teriimu ki it is on just facts okitegeera nga ngezaako oli obagamba kuba baali bannengeza nnyo nga balinga bagamba mbu naze nalemereddwa ne bagamba nosaalemereddwa nakikoze mu mutima guno aye n'ekyokubiri I've done bigger things kubanga it is on record bagamba nti oli nyimba yazifulumya tebalinabawo internet naye ate era mu biseera mwe yafulumiza ne bakyakakyaka baaliwo twabamanya ba Brenda Fassie ba Kanabongo Mali ate ne bagenda ne bakuba ebisaawe kati wano baatuukawo bati okitegeera baba afulumya ennyimba mu biseera ebyo nga bannayuganda beezaabwe zaalaga era bayimbawa bali nga bajjanga wano ne bayimbawo kitegeeza waliwo ekitaasoboka okitegeera kati ekyo ekitaasoboka ffe gumu n'omulembe tulirako nti tukisobodde so bwe tukisobola we have the rights to claim whatever we want because we have done it onfuna bulungi kati gwe bwongamba mbu nedda keep quiet don't talk about it what is your problem we are talking about it so that we can inspire to inspiringa abanaddako naffe ebyaffe babimenyewo bwe tunaabisirikira ne tuba tabyogerako tugenda kuba tetutaddeewo challenge so olina okuteekawo challenge abantu bajje bakuchallenging bakumenyewo ensi ekulaakulane you're telling me to keep quiet it was unfair it is not fair these people are not fair boogera just from the best point of view okitegeera naye olwaleero buli kyenjogera kiri on record nyina YouTube
nze nsinga okubeera subscribe ku YouTube n'okubeera viewed ku YouTube. Spotify ebwe bashazamu ne buli wa obimanyi nfuna bulungi buli wamu as far as platform is concerned, streaming and biki byonna number 1 nfuna bulungi, it is on record. Gobogamba mbo simanyi YouTube yali tenajja naye ate YouTube olwajja ereze ennyimba zonna bazikwata ne baziteekayo nange nenteekayo twateekerayo mu period emu olusi bansooka bateekayo nga tebalina na interest ate ani yazirina gwe Kenzo kuba oli nenkola ntya kyogamba ezo YouTube zagulwawo robots zagulwawo bantu era ennyimba zateekebwayo bantu kati what do you mean by interest? So bro bino ebintu tebiri mumbu ate yanyoomya omugenzi sobola oli muyimbi wange mwagalana nnyo sandizeemu luyimba lwe sandyagadde kuuma linnya lye naye nayagadde okukuuma legacy because I appreciate what he did and I appreciate his story. Yavaayo n'atugamba nti alina obuzibu oluusi kati ebyo byonna sinange gye nyinza kumunyooma naye abantu baffe bo bajja ne batandika okuteekawo embeera etali nki etali nnungi though ebyo ebintu nzisaagala nakubyogera kuba tebinyamba nfuna bulungi tebinyamba sina na nsonga lwaki mbibaamu. That is background noise and it is just debate to entertain people. They are being entertained by whatever. Ekyo tekijjaawo records, ekyo tekijjaawo bituufu. Onfuna bulungi. We have done what we have done and we have the rights to claim whatever. You can call it bragging, malala, what. Malala. Ati waliwo osobola okiyita kyonna kyokiyita but mukwano gwange oyambadde saati ya jiini senga tutandika okweyisako alayika nno bayambadde ki lineni tetuli bazibe waliwo abaavuddeyo ne boogera nti kale Kenzo yaluyimbye oluyimba naye yaluyimbye bubi ekyo nakyo nooza wakiwulidde anti kati nze nti yayimbye bubi anti nga bwe nagambye nti kino tusiiga kifaananyi ze nakisiize nti onfuna bulungi oli akkirizibwa naye okuvayo nakisiiga obubwe ne tulaba ani asinza okuseeringa tudde mu sales anasinga okuseeringa records ennyingi then yagenda okubeera wiina. It is all about that. Music it's about numbers. Top 100 number 1 ne bakuwa plaque, number 2 ne bamuwa, number 3 ne bamuwa. Ebintu bya music bya numbers okimanyi number 1 concert ekyasinza okubamu abantu abangi yebeera number 1 era ne bagiratinga. Onfuna bulungi according to bintu bya music bya numbers tebakulimba icho sibwe kiri obanza atamanyi ne YouTube yenyini eratinga trending number 2 number 3 Spotify number bully stream bully kati quality dawa. What do you mean numbers bweziba numbers don't they mind about the quality of work atekebwa and kati ebiseera ebisinga bwe tumala okulirizinga music no matter what quality okisegedde sales music ennyumba zasinze okuyingira nti yakaviewing bw'abantu 1,010,000. That's all that matters because it's all about that. Go otekayo balabe babiri kasito otekayo abasinga okulaba abangi kyekiba kisinze okuseeringa and I think it's about that. Okisegedde maybe nze atategeera nnyo naye bwe mbanga bwendaba ebintu bwebiri I think bwe biti bwebiri bannange n'abantu balemeko ate kuntunula nkoto basikeyo enviiri ezeewala ngeze mu kyenyi weeziri tandikira wano ng'osala odda mabega togira ate bataddewo olujjulira ate ezo mpisa mbi bad manners. Kenzo waliwo aboogera nti engeri gy'obadde mba Nigeria ennyo oyize nnyo ogenze nkomba America ennyo omanyi okuteekawo debate ne weeba teyina makulu just generating traffic yo yangadde mukati bye watandise oteekawo ekiboozi n'odda eri ebbali n'olinda aboogera siyinza kutambulira mu comedy. Nze siri comedian. I'm blessed with art. I'm an artist. I have art. You know, I'm a composer, songwriter, producer, arranger. I can do these things. You understand? So, sina songwriter nzira ate mu bubadi.
tekalina kyekanyamba nze kisobola okunyamba music ate mulina. I've been here for almost like 13-14 years. I have composed over 400 songs. Why don't you give me credit? Wait again. Because it's not easy. N'abantu abansookawo nkompose nze okubayitako. Wait again. I have almost many songs more than the people who have been here for over 30-40 years. So why don't you talk about that? Wait again. So sisobola kudamba obadde abantu bakutagetinga lwakuba oli wa generation kuba lwonaga nti the attacks on Eddie Kenzo are sponsored by the older generation. Of course, because they feel defeated. Some people are good. Some old chaps are very good. They accept, they encourage you. Kati ze bankubiddeko amasimu ze madde zijja wano mwami Semboga nankubira. Na mwana wange bamugumu. Ensi bwetyo. Gwe kyokola tukyagala fe tukuwagira. N'abalala. So si buli omu. Naye waliwo abalala abali bento attacking. Gwe bw'owangula oli awulira ali defeated. Mind you gwe tolaba nti nno tukuba ekintu tukwagala. Wava n'eri ekiro n'ojja akati emisana. Otegera. Eriya agamba naye senga liba lifuluma ne ligwa ku accident. Omwana wange n'akola programu eyo. Ngasa basala. Je bali. Otegera. No sibuli omuntu ali okusanyukira yo success. No. Nze gambye twamalanga ebdiba ebikonde ne binyooka. Olwaleero Nduparaka bagibaninga okusambira ewaayo nga buli agigobe mukubirayo. Villa next place nga tebana bakuyingira kisabe basooka kuyungula maje kati ye Uganda mwetukola ki mwetuli. CBS FM manzi abavuka bomulembe omutebi. Ladies and gentlemen, tuyingidde n'essaawa eno tutambula paka ku ssaawa emu. Yes, naye nga ye tunaatera omwerekereza ayina ebyokukwasaganya bingi nnyo. Waliwo omusajja wanangambye bamuyita Jose Kayemba ali California North Hollywood eyo. Ngambye I support Eddie Kenzo ekintu akiwanise nnyo wano mu USA. When you talk about Uganda, all they know is Idi Amin, Bobby Wine, and then music. Someone is gonna say Eddie Kenzo. Kale tuyiga okuwagira Kenzo lemezaamu bwatu ye bwagambye ali wali agamba nti when you talk about Uganda amanya ge bamenya geego. So Eddie Kenzo nga tumaliriza omuwali omusajja yefudde ebbereja agamba yalakuddamu akayimba ko City Rose. That is Big Eye. Do you have anything against Big Eye? Or Big Eye ayina ekintu against you? Of course ayina against me. Why? Ezo zensonga zizolabaawo. Ayina byatayogera byalekayo. Sijja kulimba. Kuba yatandikira eri kugamba nti mpa connections, wagaana okumpa connections. Simanya biki. Novaayo noga nti omuyimbi yenayina awulira nga bimulemere ajje musayini. Because this is business. This is business. Promoting jangu kusayini tugabane percentage. Ati Big Eye akyasoboka. Okyamusobola. No, I just spoke generally. Sayogera ku Big Eye. If we look at a person like Big Eye, maybe ayogera ne byavaamu ennaku zino. Andi katulaba ensonga Big Eye sinagitegera kibula saagala nnyo giwa. Tomanyi kyayagala. Simanyi. Connections yayogera mu lwatu naga connections omuzadde zaatatuwa weyazitunda kiki. Kale nga tumaliriza Eddie Kenzo njagala kwerekereza naye nga sina kwerekereza. What should Eddie Kenzo be remembered for in Uganda? Hustler. Mpambanyi. Hustler. Then musajja mukozi nzikiririza mu kukola oba okitegere. Nzikiririza mu kukola kubanga okukola kwe kunfudde kindi. So okukola is my savior. It's everything you know. So nze njagala nzijukireko omusajja eyali omupambanyi nga teyeebaka. Nze ndi hasira omupambanyi oli kaliba atakowa. Saba Mukama nkwatire kanyambe anyongera obulamu bwenti nga bwe numba. I know one day it's gonna be right. I believe one day it's gonna be fine. Fine. Does Eddie Kenzo nakulwairo to second munawulyanga oli broken abantu
boogedde ebiriko obujulizi n'ebitaliiko n'olira ng'okooyi want to break down and cry. No, nze buli abantu eboogera kinnuma nnyo naye kisinga okunnuma kyekino si because nti nze balina kyebayinza okunkola kubanga nze am very strong and I know who I am. Teri muntu ayinza kumbuulira kyendi. I know myself more than anybody. Teri ammanyi okujjako nze neesinga okwemanya. So teri muntu ayinza kunnyinyonnyola who I am. I know who I am and I know what I'm capable of and I know what I've done. Ekyo tosobola kukinnimba nze neemanyi nnyo naye kinnuma nti bali mu kukyamya abaana. Omwana yandibadde yeegomba n'agamba naye nange kankole ng'omusajja ono atandika ate okutunuulira ebirala kubanga nze eriyo abantu abamanyidde mu kifaananyi ekirala n'abazadde bennyini n'ava ku byokoze n'okugamba omwana we tutunuulira omwana oyo akoze nnyo nakola nga yo bekyolo n'atandika ate kutunuulira birala kubanga baamulimba yawulira propaganda mindset amulya mu propaganda. Kati owulira ennaku nogayibambi oluusi omwana yandiyanguyiddwa agenda kaluubirizibwa olw'ebigambo by'abantu. Nze mu kigambo Illuminati ekyo nalabako bawulira omwana yatemako mutowo omutwe ebusiya naye Katonda yatuyamba ne tumumanya abakola ebintu ebyo nga tetubategedde bayinza okuba bangi. So omuntu ayogera ekigambo ku media nekissa abantu 5 ensi neetamanya naye nga ekigambo kye kyassa abantu. Kati ekyo kyekisinga okunnuma ebigambo abantu byeboogera kyekisinga nogayibambi kale wajja kubaayo omuntu abitwale ng'ebyaddala owulira nga omutima gukulumya olwekyo naye nze ebimu ku ebyo ebigambo ekyokuluma kyekyaga nti oli Illuminati bingi n'ebirala bingi naye kugamba kiwabya nnyo abantu naye nze nemanyi I am not whatever they say and I will never be and nobody can do anything about it. Naye kisinga okay, thank you. Tosiibudde Jeno atukolewe tuti after this break you come on osiibule ogenda abaana bali basamba omupiira ogw'ekisiru bawa Uganda ate bombi tiimu zombi taya akayimba kamanyirwa nga Born in Africa yagambye I had to make it sound like Kenzo sikusoundinga nga the late you needed to sound like yourself. Yandi zino version mbiri za njawulo bwe mbanga nkutte eno nenjimbanga ate oli yennyini ate neba yaki ekitegeeza gireke eri ebeereyo eneba enonyeeki birina okubanga bibiri bya njawulo ngeri oli bwabiwulira yawulira ekintu ekifaanagana kiri naye nga bakikoze mu ngeri entya eva owulira nze byange ne beesi yennyini nagikyo eri yakubanga eno nagikyuzekwa nengikyusa okitegera nagikyusa nenkyusa ebintu bingi buli omulere baali bagukubisa keyboard guno nengukuba live oluusi mulimu kind of digital simanyi oba yali good mixing kubanga Sweden balina studios ennungi naye nze buli kimu nakikuba live nakuba live mu studio with my band. Okay. I was with someone nangamba Kenzo ayina connections ayina sente akimanyi kyetagisa okola oluyimba olulungi nti this kind of song yabadde ayina oddukwata n'agenda kati n'agenda n'akampinga ng'ejamaica eyo n'akwata biproducer bye ebikuba rege ebirungi n'abigana njagala fusingamu akange mu byandikoledde akantu akabi n'oluyimba balmixinga and mastered in Texas, United States. In one of the biggest studios. Sound, the recording it done live. Nejange sounding away, don't take it for granted. Mixing your limba no just mixing and mastering most in come big. But because they don't know what I'm talking about. They don't know. Rabogera okumanya kwa kutono kuina kuko. They don't know tomanyi oyogera go waliwo omuntu asobola okubikisinga live bwati wano mu Uganda je yalukola alutulete. Balukubera live ajabikolenga bino. Tubasobola tusakwata bweno tetuyina byuma recording live n'avaayo nga obusekera bali abasajja bayina ebyuma wali omugendo okurecordinga ng'olwedde ekintu kiri super one equip for money wakuyiya niwe tuba tusobola omulikodingirako ne tuweereza bali ne batuweereza kino we have done what we can tetunabatuuka eri levo ziri n'okukijjamu okukituusa wano nagwo si mulimu mutono.
Erikenzo oyina ekintu kye wejjusa mulamu ky'otaakola mu budde bwe wali olina okukikoleramu? Ngaki musically bulamu bwa bulijjo nogamba I wish I did it, I wish I did this. Ebintu nze nkola ensobi nnyingi ng'omuntu mazima gali nti nze nkola ensobi nnyingi ng'ogamba ekyo nali nkola kyaki n'olumu ne bitwogera ku media oba oli awo noddayo n'olaba ka video noga ni nali ndikoki. I've made a lot of mistakes as a person. And you hope to make it better. Of course. Omuzadde ali awuliriza omuntu munnabitone ali mukuuliza ssaawa eno kiki kyayiga mu mboozi ya Erikenzo? Ndowooza kyandiizeemu kwebaza Mukama olw'obulamu bw'ensi eno nti nze ndi kyemeza. Self-made. Nga bazadde bange ndi muto netandika okuba nga nze mmanyi kye nnaaba munsi. Emyaka dozange era nga nze neeyiya byange njiya byange. Naye okuba nga nsobola okuba nga at least nsobola okwogera bwe nti abantu ne bampuliriza ne batabeera offended nandibadde arrogant nandibadde saawa eno nina amayirungi mutama nga n'omwana anzingiraako okunywa wali ali bweru wali awo alinda gamba naye byonna bwe basibirina tulina okwebaza ekisa kya Mukama kubanga eri abaana bakulidde mu famire nyingi ate nga boomuna bali opposite. So omuzadde yenna aliyo ennaku neebalizaako Mukama n'okugamba omwana we nti obakenza asobola okubeera bw'ati nga musajja ekyemeza then kati gwe gwendi naye nga nkubuulidde wulira oba okitegedde. I think that's the bit of all this. Munnabitone awulira kati ayagala okutuuka awo akajjikoosambi ayagala okutuuka wendi ekisooka amma olina okuba nga okkiriza defeat nti mulimu ogwo mulungi naye nkoze nti ogukyalenjinga kubanga we are here to challenge each other. We are here for challenges. Now abaana bali kusamba period they are challenging one another. No, there is nothing like disrespect there. It is competition. In business sometimes we compete. Yeah. Being in a studio, do good music, do what you think you can do, make sure that you hit the platform. Be yourself, be authentic, be original. Oshegira beera gwe wuliriza ffenna bye tukoze bikuinspiring n'ebikyuso bitanding into your own self and produce yourself to the world. Make sure that you leave a legacy as you. Oshegira nasigamba bwa Kenzo yakola wanaka omunajiri yagira bwa baako kyoyigera beera inspired but don't copy and paste. Be yourself, introduce who you are proudly. That's what I do. Mu butasoma bwange mu bunakyalo bwange mu buki nsobodde okukolera ekintu n'empita kuba masters. Ani ali sponsoring oluzungu oyogere nako oyogera oluzungu olinga alina masters andi nze siti akola nsobi nze nkubye embogo zange ebbanga lyonna ate nga I don't regret oli ne bwansekerera nga gomanyi myamulandi and I'm here wakati awo mweze embogo mozoyigira yes sifaayo bonsekeredde kwamanyi myamulandi wali omanyi buli omu aseka yamanyi nze ate nfaayo wewe tewazaalibwa nga omanyi oluzungu nze nange ndi mu kuyiga kuwayiga nange nzija ani akuyigiriza ennyo ebiseera ebisinga munnaye kuno okutambula no traveling kati nze waliwo emabegakaawo namalako ndowooza emyezi nga 6 namalako olumu n'emyaka nga 2 nga siyimba Uganda oba nga 3 namalako emyezi nga 6 mu Europe nentuwalingaddewo naye nga tebapromota bonna tekwaliko munauganda kati nga ate bembeera nabo kati ng'olina okwogera nabo oba oyagala oba toyagala so ekyo nakyo kyanyamba nnyo noyiga nogatta kino nogatta kino nogatta mikwano gy'obeeramu ate bw'okomawo Uganda no practice nze sifaayo oba osisireyo osise nti nenze am coming njiga am learning I'm coming where you are and one time we are going to be on the same table mwogera luzungu and as per now sijja tebakimanyi ndigeza okwerekereza bandabire ekyokubiri nga tumaliriza tuyambe oteeketeeke enkola ebeewo ove mwene embeera y'obuwulu tebunyuma nnyo leka bwana pasita akugemba akole ebintu bye gwe muve mwawukana ngenda mwawukanako budde bwonna nze nteekateeka
CBS FM.